abakyala wakati mukusoomozebwa Allah akuwafasa akuwadde obufumbo eyinza okubeera ibada wandisibyewo ku mutima gwo n'ogamba nti kambe nja kubeera mu bufumbo wange wakati mukusoomozebwa kwonna kwenayitamu naye guno gwenteeka okuggusewa Allah abange mwannyinaze abeebikkirirako wandikumidde ebbugu mu eryo n'osiba ku mutima gwo ogati nja kwebikkirira ila an alqa rabbi nja kwebikkirira mpaka lwe nasinkana yatonda Allah enako mwannyinaze amanyi okunyumiza naga ati nga mutandika otusomesa okwebikkirira bantuumako ku takuwa ow'akashariya wallahi nga nina akashariya kamu nga nkoza kiro nenkazaamu enkeera nze ani olwaleero asobola okubaako ne shariya nga njambadde olwaleero nga nina gye nalese nga njozezza emyaka egitakka wansi wa 3 yeebikkirira saba Allah subhanahu wa ta'ala amuyambeko omulimu ogwo agugusa